Olunaku olwo twali tugenze ku hakiika mu Busiraamu ogwo omukolo guba gwa kusalira mwana. Buli mwana mu Busiraamu bamusalira. Ati omukolo tugutambuza omukolo guwedde. Ssaawa ng'emu kawungeezi. Buli omu kati ayamuka kudda waka. Tuba tutambula awo tukyali awo mu lujja tunyumyanyumyamu, abamu batambula bambuka. Kati abamu baba batambula bambuka ku kkubo. Emmotoka ye yali agipaakinze ku kkubo, ndowooza yali addayo kulinnya mmotoka ye. Kati tugenda okulaba abaana bakkirira emisinde, bakkirira eri wansi ku maka goono alinga ali ku lusozi, kati bokkirira waliyo. Kati ffe engeri gye tulina sirikale ba bulijjo tugamba kati ffe abatalina musango batukwatira ki? Kubanga okukola pate mu makaago si musango. Ne tugamba nammwe temututiisatiisa, ebyo bye muliko byakusaaga. Kati tusigalawo, ffe twali tusigadde awo tuyimiridde, kati noonya ngamba Eddie oba aliwa, manyi oba akyali wali ewaayisimu. Kumbe ye yayambuse. Kati tuba tukyali awo tugenda okulaba drone ejja, yasala omulundi gumu, kuba bwe twali tewaali wala n'ekkubo. Yasala omulundi gumu ng'erimu amataala gaaka nnyo. We yagenda n'esiba omulundi gumu n'edda reverse n'eggala akakubo akaali kakkirira ku maka ga Isimu. Kati we yaggala akakubo ako, ffe ne tudduka nga tukkirira ku kisaalu wansi. Kumbe ye Eddie yabadde ayambuka ku ki? Ku mmotoka. Kati mu kwambuka ku mmotoka bagenda balaba drone ezo nga zizze, kuba drone zaali 3, nga waliwo ne double cabin n'akamotoka akatono. Akamotoka akatono ndowooza ke kaalimu oyo omwami. So kati gundi Eddie Mutwe abadduka abulawo n'abo abalenzi be yali nabo, okuli oyo Ssebudde Kasimu gwe tuyita Kkunta, mwana w'eyo Mukono. Waliwo n'omulala bamuyita Fred, ndowooza n'oyo omulala gwe bamukwata balinga 4. Kati baba bagenda we bati nga wabaawo omuntu omu ayita nti Eddie Mutwe, nga badduka nabo. Kati oyo yayita Eddie Mutwe yaleetera Eddie Mutwe obuzibu. We yamuyita abasirikale ne bamanya nti Eddie akola ki? Ali eri. Ne bagenda ne bazikookingirawo emmundu. Okimanyi bwe bazikookinga baba baagala kumutta. Musajja wattu naye nakkakkana ne bamutwala. Naye tebaamutwala bulungi, baamutwalira ddala mu mbeera embi. Kati ffe olwo tudduse tukkiridde ku kisaalu. Era we natuukayo ku kisaalu nasooka ne nkubira pulezidenti essimu, naye ndowooza yali bize teyasobola, ne nkubira maama ne mutegeeza nti Eddie Mutwe bamulidde. Kati tugereyo ku kisaalu twamalayo ndowooza essaawa nga 2 tumala tukomawo nga abasajja baambuse. Tutuuka mu maka, mukyala wa Isima yali yasigaddewo n'abazadde baali basigaddewo mu maka. Kati we tudda nga omukyala atusigira ekifaananyi ng'atugamba waliwo omusajja azze wano abadde munene, alina ekirevu, ayambadde topi ya black n'ebyambalo by'ayambadde bya black, naye ye nga tali mu uniform, ali mu leeya, nga munenenene bw'ati. Era nze nakimanyirawo nti oyo muwummuza, kubanga ye yali akola ki? Yatumanyi ffenna atumanyi kuba atutambulyako. Muwummuza yatuuka ku maka ga Isima n'ababuuza, kati n'asooka ayimiriza gano amagye ge yali atambula nago agamuli emabega, abo abaali mu uniform, n'abagamba simama. Kati ye n'abeera ng'ayingira mu nnyumba, n'alingizaayo bw'ati. Agenda okulingizaayo, ndowooza yali akimye effengolo. Eddie gye baamulidde edda, ndowooza yali alowooza naffe tukyaliwo. So kati bwe yabagamba simama n'alingizaayo, n'amala ne beetooloola awo ennyumba, ne bamala ne batambula ne badda mu mmotoka zaabwe ne bakola ki? Ne bagenda. Naye nga mission eyaliwo, naffe ndowooza baali baagala otutwalira ku Katonda yataasa butaasa, awo we twawonera ffe. Bwekityo bwe kyali. Thank you. Thank you, Chagulanyi, for your innovation in calling him and having him get on as he had a network issue. We appreciate him sharing as much. Again, this is the final speaker from the panel, and so I will briefly translate, and